manifesto za President Museveni zafuuka bi Nigeria. Uganda yancha. Museveni alimba nnyo. Nze nayogera nga lulinga nga kale muwe ekitiibwa. Naye ekitiibwa ye asigaza kya pulezidenti. N'ekyo obuvuzi omulungi. Eky'obuntu bulamu. Eky'obuntu bulamu tekiriimu. Asigaza kyabo pulezidenti mutya yalagira Bank of Uganda ekole ekintu n'ekikolerawo. Saagala baana bange balabe ku bye nnalaba kyekinyiiza okutuuka ku kiriko ekyo. Saagala balabe ku bye nnalaba. Uganda yancha. Akalulu kati nkawagira kabeerewo abantu bagende balonde bakakuume bakabanje. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fe Ava Fabrication Media Uganda Limited tusangibwa Bugolobi ku Kinawataka Road kunya okulinana Tree Shade Nursery and Primary School nga fe bakafulu mu kwocha mu kudesigninga nokola buli kimu gambanga branding, concept development, interior branding, wall branding, okutunga engoye zonna ez'amasomero, ez'office, embroidery ng'olwo tutunga ku lugoye ne tuteekako design yonna oba akafaananyi konna nga tukozesa wuzi, signage printing, promotion material eza buli ngeri, tent and activation tables, gondola fabrication ne 3D designing, enonga ya computer, screen printing, material fabrication, van and vehicle branding, product display units nga buno bw'oteekako ebintu byo mu supermarkets. Janguko Fabrication Media Uganda Limited wano e Bugolobi ku Kinawataka Road kunya. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu zino wammanga ku 0777 anamunya 26 oba ku 07040462. Tusanyusa okulaba era tujja kolagana nnyo naawe. Uganda yancha. Haji. Wange. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli bulungi Haji? Alhamdulillah ndi bulungi. Oli bulungi? Mashallah. Mashallah. Basi batulaba ne bannyabu abali mu diaspora ono ye Haji wammwe sekanyumiza. Wantu ekintu sekanyumiza. Sekanyumiza eyo omuntu anyumya ebyo eyo munyumya anyumya ebintu ebiri rich ebinyuma. Amanye kiringa. Omanye eyo byera wisdom. Olaba nti musajja oyo wa magezi oyo wa lugezigezi byanjawulo. Nzenga omugezi kansegaze mugezi ekyo lugezigezi kisigaze Haji. Haji ndio kuba sekanyumiza nga kitegeeza lugezigezi kale mukunyumya. Ntuuse ne Haji Ashraf Simugerere Doctor. Actually kanchidde mu kiri Haji Dr. Ashraf Simugerere eni. Musajja musiramu yakola hijja, musajja musawo ngatanda bafuuka Haji yali musawo, ngatanda bakufuuka musawo yali mwana muzanyi, ngatanda baku ebyo byonna nga walugave. So ebyo byonna bijja
mu sequence eyo. Ate kati yasooka kuba Muganda n'abeera ow'olugave kye kisooka ku byonna. Nina Katikkiro nti mu wa Nalungu. Olina Katikkiro. Ndi Katikkiro wa Nalungu Essumba mu kika ky'olugave. Kale olaba bwe mbuka amakyo ono Katikkiro bannange. Essumba. So tulina Katikkiro wo Lunyiriri. Lw'omutuba gwa Nalungu. Lw'omutuba gwa Nalungu. Essumba. Nalungu. Kika ky'olugave. Essumba. Wali ebuddoyi. Kuli w'amaanyi. Era we wali awo omweso gwe bagamba omweso gwa Kabaka. Ku mayinja. Ku kasozi awo waggulu. N'ebituufu Haji. Waliwo obunyi. Nalungu aliko kati bamuyita Katamba. Ya Labani yannyonnyola n'agamba omanyi bakabaka bano buli omu yateekangawo ekintu ekimuweesa ki ekinamujjuukiriranga n'ekimuweesa ekitiibwa n'abantu okwongera okukola ki okumutya naye nga tebirina nnyo ki nanga kasita tebirina nnyo naye abantu bagenda eyo ate ab'amaanyi ne bateekayo embuzi ne bazita n'obunya babusimisanga ki mu biseera ebyo. Era nga ne kati nga bwe bakola n'abedda baakolanga nze nali Libya olumu ne ngenda waliwo ekibuga ekyedda naye nga egundi bakisimbisa mu mabbo mwerere nga banna bare ebintu bino baabigiranga batya baabiwagalanga batya kubijja mu egundi bweyo naye munnange baalinanga equipment balina zebakozesa equipment zizaali handmade ezo baakolokotanga kabeere nga bakola kati bukola kasi nenga emabo yali smooth gwe embiri ziri mabo ngali smooth genda olabe egundi za Farao. Waliwo ekibuga kye baakagulawo mu Egypt kibadde underground kiriko mabo kyonna baakabikolokota baakabitereeza anti kati bw'obeera n'okukkiriza omanaye bwebeeranga gwe kati olabika nze nakirabako anti ogambe bw'obeera n'okukkiriza kyangu okulimbibwa n'ogamba bw'obeera n'okukkiriza ofumintiriza n'ebiri ebintu byedda gwolowooza edda waliwo ebintu firimu zetulaba ezo ezedda ezo nga bagikolanga naye nga byaliyo. Simanyi olinga nsomye obwongo kubanga kweshoni zange ziri bbiri zijja kutambulira ngenda kubeerayo n'ekibuuzo ku manifesto mbereyo n'ekibuuzo ku Buganda naye nga tetunnaba kutuuka awo wonna bannanga batulaba era batuwuliriza abali mu diaspora abali mu Uganda abali ku wano n'ewala mwe bali kubeerawo ndi ne Dr. Ashraf simwogerere Katikkiro wa Nalungu Essumba. Kinsanyusa ekyo mpuliranga Obuganda ogiri munda ate obukulu nenda kusiiyika ekibuuzo ku Buganda onoowulira ate ekirala ku bintu bino kyekiraga obwami tulaba nti okubeera Katikkiro w'omutuba gwa Nalungu Essumba gujja n'okiraba ng'ekitono naye bw'onyingira nkuluga bwe nsobola oyinza oyingira otya ekifo kyange gwe nga natuuse ku mukolo subhanallah waliwo oluusi n'abaagala okunzija mu engatto ebintu ebyo ng'owulira ddala onyikidde mu kintu n'otuuka ebintu bino mubifuniramuwa ekitiibwa ekyo kikulu nnyo ekisooka ate n'okubeera ng'oyize n'osobola okulambika abantu nga batudde n'obalambika era kirungi nnyo okumanya gy'ova bw'otuuka bw'olabanga omuntu akugamba nti nebyo sibyagala omanya tamanyi gy'ava era tamanyi gy'akola ki gy'ava talabayo gy'agenda wajja kuba ate bwe wajja ova tolabayo n'otunula otya gy'ogenda so bambi birungi nnyo okubeeyiga n'omanya gy'ova n'omanya ne gikola ki gy'olaga nawe n'otuula batudde bageka amatu n'obalambika nze oluvannyuma lw'okubeera busiraamu
nentandika netunira nnyo nabbi waffe netunda n'abawarabu abo bwe bagira bw'aba ayogera amannya ge abeera nga akola ki alanya ayogera n'ayina binti binti bin Ahmad Muswale n'agenda bw'atyo kati ffe lwaki naffe tetulamya wano tuli ba .com ba Gen Z bagamba gwana nze Ash okola na Ash ng'omuleka tugende mu maaso era sikaya nanze gwana nze Codeless Codeless kitegeeza ki naye nteekwa okumanya ewaffe haja ansabye tugende mu maaso bannange abalabi ba Extreme TV kuno kuliko ne studio zino ziri mutundu gwagala okuyimba okuzanya okuyiga kompyuta okukuba ebivuga byonna jangu ku Extreme Arts eri mutundwe bagita Extreme Arts Records oyagala kukola oluyimba oyagala kuyiga kuyimba oyagala kuyiga kukozesa computer production jangu osome byonna gye biri olwo ne tugenda ku TVN ezaffe kuba bw'ozikuŋŋaanya wamu zikola abantu 1,000,000 kuno kuliko Uganda ey'enkya wali okirowoozezaako n'otulaawo neweebuuza ekigambo ekyo kitegeeza ki buli kigambo oli kyayogeranga njagala oteekemu obwongo okibuuze lwaki kyakozesa lwaki ono ye simwogerere n'atabeera seemwogerere lwaki hagisigwe semwogerere kanjiri ngenda kikubuuza Uganda ey'enkya kitegeeza Uganda eneebeera etya ey'enkya yoogiraba otya ey'enkya eyo chano yaffe genda yoogirabe Uganda ey'enkya yegenda kufaanana etya laba eyaleero ojja kumanya ey'enkya ne tuvaawo ne tugenda ku Henry Maganda Matiya mukwano gwoyo mwana w'ebusoga Kyowola otudde oyo mukwano gwange ino bakukobye nti oli mukwano gwe ino oyo musaada w'ebusoga alina channel bagita eya TikTok bagita Henry Maganda Matiya Kyowola otudde eyo abantu olusulayo programu eno bweti nekuba 10,000 bannange omusajja alina following ate abasoga bamuwulira ayina akantu kayinyiza ennaku zino ak'oguluma ogubba guti aye nga gulya isubi busubi gulya isubi naye gwekana guzira makulu we yagambye guluma guzira makulu anti nga gulaawo gwe gwani ogwo tubigenda tugende wano Haji mbuzaayo channel emu gye bayita omunaala nga Gerard ali best mu Buwarabu nga gyaweerereza gendayo olabe channel eno bagiyita omunaala tugenze buterevu Haji waffe ono gwe mulaba musajja njagala nnyo okkozesa ebigambo ebisaanira abantu bw'aba oli ng'ayogera kaŋŋambe ebyombuulira ngenda ebyamabyo ngenda nembinyumyako obeera wa lugambo naye nze siri wa lugambo ono omusajja bamuyita Kakalaamu musajja muwandiisi buli kiro nga bugenda okukya azuukuka n'awandiika ku butabo bw'enkuyanja waakiri awandiika ebigambo ebiri wakati w'5,000 600 tambuulirangako oba yali atuusizzaako 7 kasuka olumu guggula omutwe n'owandiika naye mbala nnyukuta sibala bigambo anti era mbala letters bw'obalizo bigambo ezanga letters ziwera n'omutwalo bwe guba gwaggulidde guti bigambo ki ebingi bye wali owandiiseeko ekiro kimu n'omala ssaawa mmeka nze ntandika nzuka ssaawa 9 kuba neebaka ssaawa 2 kitundu nzuka 9 bulwadde bw'amaanyi olina okwebaka essaawa eziwereze ziwera
ogambye we sawa 2 kitundu ezo olweggulu ezakawungeezi sewaka 2 nti naye wakira ddala era nze kuwera essaawa 12 nga okulya kuwedde awo ne mpulira ebyawa mu kawungeezi mawulire biki neebaka emmere ogirya ssaawa 12 ensemba y'okulya ebiseera ebisinga naawe mba nywa caayi kuba ndya kyemisana kati okusinga naye kyenkya ekyo ogenderera biwandiiko by'abasawo oba weewasowaza nga gwe omusawo weewa eddagala lyo we-prescribing kibinya okwebaka n'emmere olumala okulya bwoti ne weebaka si kirungi bw'omala okulya wano ng'ogenda emmanju ng'okola offroad twogera ebirala luliba lunaku eyo puroguramu nina okunyonnyola ono musawo mbadde njagala mukemakema mutwale gy'alina otukola lwaki alya ssaawa 12 abantu tulya essaawa 5 yekyo kitegeeza ki waliwo nze jjajja wange wali omulabye ng'afa olw'okuba alidde ekiro babadde nga balya awangadde emyaka 9 omukakasizaawo nti koma 12 naye olwakuba tokimanyi bwe baali balya bwe bwe baali balya akawoza amasiga okamanyi ssaawa 2 mu kitundu kitegeeza kikyo nti ebe amasiga gaba tegakyafumba naye nga osobola okugakwatamu osobola okuwoza n'okwatamu kitegeeza muba mwalidde dda enjuba eba tennabaggolooba bweti nga mumaze okulidde kati bw'ogendayo ku ssaawa 2-3 akawoza amasiga osobola okukwatamu ki masiga muvuwe bo bwe baabalanga infact nakugamba musimanyi ssaawa bwezitefetwa abaddugavu oba abaganda n'awalala bonna obudde baabo balanga ki mu bintu ebibakwatako olaba bajjajjaffe baamanyanga bw'oba waakutambula n'akugamba ashiraafu oba simwogerere pozere eriri endala mayanja bakuyitanga mayanja nasimwogerere obudde bwebo muzuukuke wagambye tugenda Kampala ssaawa 12 muzuukuke zuukuka nogamba ono alamu yagijjeewo agamba nabwo ati enkoko esooka ekoze eki ekokolimye enkoko yakubiri muzuukuke yatunulanga ati nakola bwati ssaawa zirabika ziri 9 kati nga zezo gyebali soka ompe ku butabo buli obutabo buno ano death on a birthday akatabo kano twakatunulirako death on a birthday death on a birthday omukyalo ono baali bajja nabajja naye ne baagalana ne babeera ba mukwano amugulira emmotoka ayagala muwa ekirabo olaba bwenyumya akatabo bwe bulungi by the way sinaba kasoma naye bwe yakanyinyonnyola kanyingira mu bwongo naawe kakwateko omanyi biki okasoma omanyi emabegakaawo ndowooza mu wiiki eno nawuliriza ku Radio baali boogera ku akatabo omulunnyanja baali bakasoma naye bw'okwata akatabo kano kakunnyonnyola kakulaga omukyalo ono agulira mujja we emmotoka ajja amuwamba amutwale amuwe surprise teyamanya nti alina pressure laba bwe yeeseka gumu 2 n'afa nga bamuvuga mu mmotoka ebisiiga katabo kano biri muno author yono gwendi naye ye author waabwe ye muwandiisi Sekanyumiza Sekakalaamu akisikuyita kakalaamu gyonna kyompita kyonna kyompita kubanga tompe mudde Deceptive Ties katabo ke ekyewuunyisa kuliko ekifaananyi kye nino omusajja yali munene mu biseera bino la hawula ate nakano kalisiya kyekifaananyi naye agenda okulaba nga weiti nze namulabanga haajo agenda okulaba weiti ng'emutta n'agamba ndagawa ne weiti kangi sale naye yali 2 bw'amala okufiirwa omwana nga nange bwe nafiirwa yeezuula naye n'agamba naye nfaafagana ki ne weiti eno n'agisala
si bulwadde naye ffenna tubeera n'endwadde anyway. Haj awandiika deceptive ties by Haj Ashraf simwogerere kanyumyeko sooka ombulira omudaali keeko Munyarwanda ono omusajja ono yajja ne bakolera mu kifo kyekimu bwe bawamba Lwana agenda e Rwanda ng'azadde mu omu ku Munyarwanda munno omu kapitaani ali eri yaali eno naye kanyumya obutabo kakunyumira nange bwe mba nkanyumyako ate si nnyo lwakuba byonyumya mbimanyi byogere omwaka nakato kiriwo eki omwami yali mukyoli Mulango ng'aviira ddala mu kika kyani mu kika kya ng'avaako Kolo ku kyalo kya Dr. Milton Obote kati ng'ali mu Air Force kati aba ali mu Air Force Entebbe n'afuna omukyala bakwanagana omukyala mukyala Munyarwanda Omunyarwanda ng'alina mwannyina Vincent oyo nga naye ali mu Air Force kati ono yagenda mu ddwaliro n'akwana omukyala n'amujanjaba bulungi n'addayo enkeera omukyala yali musawo kati agenda okulera omulundi ogwokusatu amulabe ate yasangayo omusajja Vincent gy'amusanga ne Vincent jjukira nga bali mugundi ki nga naye wa Air Force bali mu unity emu kati Vincent n'amugamba nedda nsonkira bwerere oyo mwannyinaze olumu n'agenda mu maaso n'ani n'omukyala Isaro ne baagalana bubi nnyo ne bafumirigana era Vincent ye yali ki ye yali omuko bafumirigana n'oli ate jjukira ali mu gavumenti jjukira ye Mulango kakati bwezala omwana asooka omwana n'afaanana olumu bubi nnyo omwana nga Kero n'afaanana olumu bubi nnyo olumu neeyongera okwagala ani Isaro ne bazaalayo abaana balala baki bana ne baweza bataano awo ebiriwo bingi nnyo obuuse ne batuuka ku nkomerero ekwandibadde nga ku nkomerero si ku nkomerero ddala aba gavumenti bagijjeeko eye Rwanda eya Uganda eyo bo tebamugjeeko byonna bigize naye gundi akyali mu Air Force olumu kati Abanyarwanda bamwe balwana ne baddayo wa Rwanda awo olina mbozi nnyingi gy'obuuseewo nono naddayo agenda eri nga lieutenant naye kati wayiseewo emyaka oli brigadier ono Kano abaana bali mu myaka emeka abo abaana abalala bakulidde ddala kubanga n'omuwala gundi yali ayingidde university omulenzi Okero first born ekitegeeza abalala balimu era basalawo amagezi abo omuwala n'agenda Nairobi University kaakati olumu gundi bamuyita olumu e Rwanda tulabe omwana waffe n'agenda n'akyalayo ki tuno Kagame nga gyali kati Kagame nga gyali olinga na brigadier Vincent nga brigadier ng'ono Okero yakita Kano mayege mu Air Force kakati bagenda okutuuka ono watuuka e Rwanda ne bamwaniza bayingiza boardroom tuddemu ba butoji bumyufu beerere butoji bumyufu si bito obutoji bono buki wali ranks shoulders wali ranks naye nga bonna butoji bumyufu kitegeeza yali nga bamugamba nti kakati tukuyise kwetonda abaana abo abataano kuliko omu the first born olumu the rest nkubira ekifaananyi ky'olumu kati gwe kyekubiro nga omutima gumutundugga wali mugwire malaka ate gumutundugga ye bamuyise kujja kulaba ne bamugamba abaana bano bali abaana si baki si babo kati ayagala okumanya baani nga ba Vincent mukoddomi we
mukoddomi we teyali mukoddomi we yali mu bakika kya kimu so ebiriwo ebirala abannange katabo kano deceptive tukkiriziganyiza n'omu ku baproducers ba programu eno tugenda kukola audio tujja busoma obumu bwana abakkiriza tubasomere bwe tuyise yabuyisa ati obuki computer ki audio nga tubuli mu podcast tujja busoma ng'oli osobola okukawuliriza n'okola byonna byokola tweyanziza nnyo kagule obumu buno kati simanyi kano kandiba bonna buno sente zezimu ena mitwalo ena kagule support his initiative support guno gwe mulimu gwe eno ze kalina zazimbye ku nsi talina kyabugagga kisinga kalamu kulowooza kuwandiika kuteekawo gulirako abalala osobola okgenda n'ogula online osobola okagula n'omukubira kali ku Amazon kali ku $9.9 $9 honestly ku diaspora that is quite a big thing amanya bagayita batya ku Simogera Ashraf Kindo kagamba ako Kindo Simogera Ashraf Kindo kasocheka muno gogolinga ejja kuletera ebitabo ebyo gwe londako konsomye bw'omala okukasasula osobola okukasomera n'omwezi sina mwezi n'omwaka bakugulawo library ne bakateekamu kabeera ku simu yo bw'oba ogigulidde ku simu kabeera ku kompyuta yo bw'oba naye ate bw'obanga kompyuta yo era mwemuli ne password yo era ndowooza bakaleeta omala okusoma ku simu osobola okukateekaku tebakukkiriza kasheyaringa okuggyako share yako eba bweti mwenna mutunula mu kikuki ne bwe mutuula 10 mwenna mukasoma omulundi gumu naye support honestly support Haj Ashraf nekyo tukigaddewo webale nnyo kuwandiika agamba awandiika ebigambo nyukuta 5 ku mutwalo buli kiro which is very okay aba azimba buli kiro Haj Ashraf nina ebibuuzo byange bibiri ngenda kuwa obudde onnyonnyole ekisooka kyekigambo manifesto kitegeeza ki kyekisooka mu manifesto 1 then mu manifesto nenkubuuza mu manifesto ani ku bakulembeze ba Uganda wali owuliddeko eyali agezezaako okutuukiriza manifesto kuba waliwo ne President Museveni yajja ne 10 points program yena guno gujja oluvannyuma lw'emyaka 4 akyaliku tazimalangayo bwayagambye teziggwangayo senga zaggwayo yandibadde yavaako okikakasa oba abantu bazinyumirwa tunnyonnyole gwobimanyi okay manifesto nze kulwange nga mwekitegeera yandibadde nga program bwogenda okutambulira okutambuliza obukulembezewo then n'ensonga zogenda okukola ki okukolako mu myaka egyo 5 gye bakuwadde ensonga enkulu ezo zewantambuliddeko nozikola gyenandozanga manifesto ku lwange omulala ayinza ogivunula obwe naye ensonga ezo enkulu zogamba nti ku mulundi guno nzize njagala mmalewo kino njagala ntereeze kino njagala nkole kino njagala nkole kino lwakuba kyensinza okulaba nyo buli naamini we yajjanjukira kagambo corruption lwensooka kawulira ngagamba nti azze kulwaniriza corruption era naye kakwatanga noziba engeri gikagiramu corruption nalaba oba agenda kutugabira ki oba kikyagenda okugaba bwentyo nga bwendowooza walabako ebitabo bya not for sale byajja mu kinaana bingi kati yejanaloza nti buli muntu buli lwajja naddala bano abaddako myaka 5 najja ne manifesto naye kisengera kuba ekibi abantu kukukoowa beerabira kyowakola ki ebirungi byewakola
nze kankukiriza olaba Obote 2 okumulwanyisa okwo bamulwanyise n'obuyeekera biki naye omusajja Obote 2 yajja ne manifesto naye manifesto ezo ebigenderwayo singa terwali lutalo yandigituukiriza yali alwanye yajja n'aleeta ekigambo ekyo ky'okubeera nti obulimi kikulu nnyo mu Uganda era n'agamba n'akola programu ya grow more coffee grow more cotton amazima n'agaba emmotoka ezo zitata growers ezo corporations ezo ezakola nnyo mu Pandagali naye zezakolanga n'eruzire ezo ezate waliwo endala ezo bayitanga Fritani ne Fritani zaali kwamire naye yali akesezzaako ensonga abantu zibaleeta gwe gyogenda okutambulirako zoga nti zino zensonga semasonga zogenda okukola ki zogenda okuteeka mu nkola zituukirize kati kikyo mbuuziza nti babeka bwewali olabye abazitukiriza ekikulu ky'omanyi ekisooka kimu nti omusajja anfuza emyaka 4 nze nina 6 abiri gonna yagakoze eki abiri ge yakulekera anaagakozeseza agawuubye kakati bwongamba nti manifesto ze waakalaba manifesto ze naakalaba kuba babbeeni saazimanya namanya nnyo Obote 2 amini yejja kulugyawo corruption ekyo yakyogera kati n'atandika okukola ki ebintu biyize ezize engeri gye zaabanga decrease kino nkisazeewo akagambo ako kajjukira akadikuli akadikuli nga nkajjukira ate oba nze nzijukira omwogezi wa gavumenti saamumanyako tetumanyi linnya nyagamba omwogezi wa gavumenti agambye ku mulembe gwa Amini omwogezi wa gavumenti agambye nga bw'ayogera tekiddibwa kiwedde naye tetwamumanya nga kati bona owulira nti puzaani bali omunsi ani minisita wagundi awo bali omunsi wa electoral commission bali omunsi minisita dokita olwali awo information negundi kakyabadde akola ofuna opundu bwe watyo naye luli nga tomumanya naye owulira bwogezi omwogezi wa gavumenti agambye oba command post tetukankana anti abayisizza ekintu kubanga tewaali nga ki palamenti kwate kwabini kwaliko palamenti tewaali palamenti kati palamenti ng'ekola ki kyetuuse nzijukira senga wange bamuyita Sumini yali akola omwo naye nga birimu nnyo bya internal affairs mugundi omwo ne foreign affairs offices zabeerangamu mu palamenti naye nga palamenti teriiwo command posting eri Kololo ku kisaawe awulira command post Kololo nga gyakola ki gyalagirira ye mateeka gye gava kiva ekigundi bagenda mu maaso so omuza manifesto ziringa ennyija zibadde zisinga zaani zonna za President Museveni bisanja 5 ajja ne manifesto azituukiriza owange wali olabyeko ng'agisoma nti ku manifesto gye twafulumye mu mwaka guli kino nakino saagala kulimba na following manifesto ezisooka esatu ezisooka ng'okyali kadeeti okuvaawo nze mpulira afuga President Museveni n'onyumirwa bamulonze gwe tolibeeramu nze nakoma okumwa akalulu mu 96 sikulimba ako ke kaluka nga akasembayo ate nga sikamuwadde njukira saakamwa bwe natuuka wa neŋŋamba naye nenkawo kyali simwogerere bwe nakawa anti oweerinnya naye wali osobola okubuuka simwogerere awa simwogerere omuganda awa muganda sooka omaleyo ekibuuzo kyange kijjantunuulira manifesto nti manifesto gyenyinza okomparinganiza eya Obote 2 kubanga awo nali ntandise okutegeera era nalondera ddala Obote 2 nalonda wadde nali sinnatuuka ne nalonda kati newulira nnyo manifesto
kino naye yakola ku byokulima yali nsonga nkulu nnyo manifesto ye okulaba nti agriculture kibeera manifesto ebeera manifested yeyo naye zino endala President Museveni ajja n'agamba ajja kukola kino nze niiza amafuta kati gaafuuka gagge amafuta gange era yagogera kati bwebityo gwe nkubuulire manifesto za President Museveni zaafuuka Nigeria. Omanye Nigeria bw'oba okiraba okusooka nanyumirwa nnyo Nigeria era natwalako omutabani wange mugundi mu boarding school lwa Nigeria nga yajjanga ng'akomawo wano ne musanga emirundi 2 ngalaba Nigeria Top TV yabiteekangako ngamba nti naye nankwatirayo nanga nti era abasomesa mbu balina olunaku lwabwe nemmanya balina olunaku lwabwe yo olwokubiri oba yanimba naye olwokusatu namuleka alaba Nigeria era wano nengenda ku ssomero basoma nenzija ne mugamba naye nga basoma ku ssomero naye nagamba nti basomye era twakusaapula kawugwa asomero eyo ate ngeri yali nga mugezi nnyo kakati nga tofaayo omanya akola ki ajja kuyita so Nigeria bw'otandika okiraba bw'oti oyinza okukivaako n'okomawo nga omaze essaawa ezi n'okomawo osanga tolina kyomiisinze ng'otandikira awo naye ng'otandika abali mu diaspora bavaako mu gavumenti wano bwe badda tebasanga nnyo kipya bwaba bawuliriza manifesto baba bawuliriza nti Uganda tekyuse nnyo nkubula era okuwuliza manifesto yagundi kati bwagira nate n'ateeka mu history we teeka mu history n'agamba amanyi twalwana ekigambo twalwana kyakoma tofuna kikoowa nange kyovolaba tokigamba baana bato myaka 4 omwana w'emyaka 3 tobimunyumiza owaabiri tayagala ate nze tonyumiriza ddala kubanga bwe ndaba ebyaliwo ku Amin nategeera nendabani babinaayisa abo bobote balule baani paka kati nga sirabawo kyenji so manifesto nze yakagikola ne mulaba ng'agezaako bami naye lwa lutalo nga terumukkiriza naye ng'ebweru eyo yabikola awatali mu Central Kampala zi cooperative societies nga zikola that is obote true when nalabira ne Lailand ezo ze yagabanga mu zaali Lailand eza cooperative yalina cooperative bank endoza yazigabanga nezo motoka zisatanga wajja ku ssomero n'agigaba eba yammwe ng'erejja naye manyi nti Museveni tagabye eyo mmotoka bakyalanga n'agamba mbawadde emmotoka essomero n'aliwo emmotoka najja n'agamba tubawadde naye agabye zigundi ezimpenkoni n'azigabira bishops kati ati mwagenze amusanyusa gwawa ne luli abaana ffe twakula twagala bye twalaba maliriza kuba sirina kyejogera kingi ku manifestos emyaka giri 5 oyinza okuŋŋamba kiki ekikyuseemu kati ono gwe baba wangudde manifesto yegenda wayo mu shadow era anti abeera ne shadow cabinet kati bw'otunuulira shadow cabinet eyo yeeba ekolawo nnyo eki nze kyova olaba ndi ne protestive vote tebalina tekola teri tebakulimba bino bye bakayalamu mu busimanyi tuterekeyo abaasoma tebalina kye bakola tewali kye bakyusa era president kyayagala kyekikola tewali kye bakyusa omwana Bobi Wine we yagamba sidde mu parliament kaŋŋaanira ekiri ekukyusa ku eri waggulu yali mutuufu ng'alabye mu shadow government terina kyekola parliament terina kyekyusa ng'omukulu takikyusizza n'ate mu nfuga ennungi yandibadde abolowinga ebibu mu shadow government n'abimplementinga ebirungi naye kati nkuwa ekyokulabirako
Okyajjukira bwe yagamba bonna basome. Ani yakireeta? Ate kyatandikira ku gundi. Ku Semwogerere. N'akitwala. Tugamba naye bonna basome oli mu campaigns ng'abaana bali waka. Abasomesa beekalakaasizza. Ate okimanyi abasomesa bansanyusizza nnyo. Ate ne yeerabira nti ye yabatendeka during COVID time. Bona omuntu amanyi nti osobola okubeera awaka nga tokola naye ng'olya. Noteeraliikirira musaala. Yabatendekamu awo. You can do it. Abasomesa bakikoze. Baweeyo credit. Credit yaabwe egibawa bannanga abasomesa mukoze gundi eyo mwewaddeyo ne mugamba bwe ssebo n'ogaba ssente simanyi mmeka eri abakulu abagundi aba parliament n'omala ebyo n'ogaba ssente otambuliza simanyi biliyoni 2 buli lunaku ze zikola ewuwo gwe ngoleka banno mubasomese ate bw'obatiisa bajja bagoba. Era nze bwenda batingiza munyiigira naye ng'omwana we ali waka. Kyova wanyiigira gundi? Sibo, Senkubuga siasa yagamba nti muwe President Museveni. Jjukira yali yeesimbyewo. Njogera tuli kubasomesa. Tuddeyo kubasomesa. Nze ng'omwana wa munna ali waka gwe weesobola. Osobola omutwala mu masomero gano aga private agamba inowaayo ssente. Bo ne basoma gwowuwo n'addawa n'otandika kubuukabuuka nti akalulu nkawe mu President Museveni. Obavuma n'obuvuma soyagala kuwuliza. Saagala. Haja. Bw'otunuulira setup ya Buganda. Bakabaka bonna abazze bafuga Buganda. Baganda. Bonna bali mu Buganda. Bw'otaba Muganda era obeera musajja wa Kabaka. Si bwe guli. Kirizagana Buganda ekola ekitundutundu kinene kubwa obufuzi bwa Uganda bwe guli. Buganda nga section ennene yandibadde playing so hard naddala ng'efunye candidate ng'owa Buganda nga naawe bw'onaabeera mu ggwanga lyonna kanti twale gyo omuntu yenna gy'ava n'olaba nga musajja wo yeesimbyewo yandibadde aweebwa obuwagizi bwonna obwetaagisa mu kulabako mu tooki gy'oyinza okuba. Buganda eyambye nnyo ku Baganda abeesimbyewo oba ekigambo kino ekya Buganda musosola nnyo ekiwulirwa mu mawanga. Njagala tukomewo. Buganda olaba era yininga esimba emabega w'oyo nga Kyagulanyi bwali. Kyembadde njagala nnyeko ng'eri oyitewalya anti nkyazimba atulabe essaawa eno sooka n'omuzimbira ekifaananyi nga tonnaba kutuuka ku kinyusi. Olaba Buganda eri mabega wa Kyagulanyi oba Kyagulanyi yerwanako yekka Buganda eneemusangayo. Omanye ebintu bino biri Buganda n'Abaganda. Nze njogedde ku Buganda. Buli oyogera ku Buganda ebiseera ebisinga oba ogenda Mengo. Kale tugende ku Baganda. Kati njagala oyawula obigatta obyawula. Oba ogenda Mengo. Kakati ate bw'ogenda mu Buganda olwoba ogenze Kyaggwe n'ogenda bw'ogenda mu Baganda oba ogenze Kyaggwe Busiro wawawa n'otuuka ne mu bika oba ogenze mu baki ogenze mu Baganda. Nze ekyaddala
bw'otula nnyo kubanga naddala wiiki eno kigenderedde nnyo manyi ndi omusajja wa mitimbagano olabira ddala nga abantu bakulisaizinga ki abaganda ate bakulisaizinga Buganda nti teyimiridde mabega waani Wakyagulanyi naddala bagezesa nnyo rediyo y'obujjajja balabye tedde ku Kyagulanyi naye nze nno kankubuulire kati nkuwa opinion yange ey'omuddala simanyi tiwaaliwo yakoze analysis ku kintu kino Makerere University ogiraba njiraba is a litmus paper mu Uganda. Litmus paper ntegeeza ki waliwo akapapula akapima k'oteekamu acid bakakyusa kala kati bakakozesa ne ku HIV noteeka mu kamwa nogagwe you are positive or negative kangu y'ebintu naye ebyekwesi University of Makerere University etambula nnyo ne politics wa Uganda ebiseera ebisinga president bw'abeera nga wa ggwanga ng'ogamba nti ggwanga Mucholi Munyankole Mulango olula nti abantu bwe baerebera na opposition nga gavumenti baba bagikooye Makerere University kizibu nnyo okuyisaawo waaki owa gavumenti eyo nti wa movement ayitewo kyekyo njukira Mayombo ng'ali ne gundi wa Minister wa Justice yana Mao besimbawo babiri Mayombo ne Mao nga mwogezi ne Mayombo nga naye muki mwogezi nga bonna basimba ensonga zaabwe n'owulira nga bakoze eki naye Mao yawangulani yawangula Mayombo kyokka Mao ng'aliko ne support ya gavumenti ddala nga y'amaanyi naye okuba wali emikiri gy'wali abatono tewabbika kalulu owulira Mao yakola ki yawangula ku biseera bya gundi Omuganda yawangulako wano ku UPC Omuganda yawangulako bwagudi president baali bamuyita Badru Sebyala saabadde na RDC Samuel naye Badru Sebyala oyo abadde RDC Badru Sebyala oyo yali wa UPC nnyo nga n'engoye ayambala red n'ateekamu ne black bwatyo why naye nga Omuganda ng'Omuganda kyali kizibu nnyo okuyitamu Makerere Buganda wano lw'amawanga amalala gonna tukkirize tugaane gwandaba munnange mawanga amalala gonna gaagaana okuwagira ki tegawutira kuwagira Muganda kati ate nvuddeyo tegawagira Muganda yeesimbyewo babeera n'ebintu bibiri teyamuwagira ne bamuwa ne bamuwa akalulu kugamba nti Buganda abantu amawanga amalala gagiinako giyite fitina oba nsaalwa si fitina kagiyite ensaalwa omuntu tebamuwaki kati era ekyawanguza Sebyala lwakuba ye yali ku UPC kati n'amawanga amalala ne gamuwagira naye ng'Abaganda tebamukoze eki era kizibu nnyo omwana gende Makerere awo n'avayo yeesimbawo nti ngwankoba za mbugo tebakola ki tebamuwa nze nno Abaganda Kyagulanyi waabwe bamwagala naye Obuganda tebubudde nze nkyagadde kikyoyagadde obutawagira Kyagulanyi kyova olaba nti amawanga amalala gonna gagadde Kyagulanyi bakikola politically mpoze waliwo ekijo ekijja nga totegedde toli conscious ku kyo Buganda bweneewoningani Kyagulanyi abo bali bajja mugamba balugezigezi naye kabamuvuddemu
ne mouthpiece ya Buganda nekola ki nebanga tewa Kyagulanyi mukisa abalanga bagamba omwana waife omusaada Ngobi na ogamba jangu otandikire no campaign genda abanyolo wabalabi abanyolo mbalabye bamaanyi abasami wabalabi bulungi nnyo nabaki abadama abagisu naye ekirungi nze Buganda okubeera bwetyo ng'ekola ki nga tewadde mwana waabwe. It's a good political card. Politika gundi y'amaanyi nnyo. Asset sijja giyita liability. Kati buli lwe bakuwagira you become a liability. Buganda yali ewagiddeyo ani? Ataani Dule yamalako ennaku 68. Emyezi 2. ne wiki nzijukiramu n'omukulu yabadde agamba nti baasiba Lwakasisi. Lwakasisi yajerega Lule n'empulira nga n'amaziga gazze. Yayimira n'agamba kyemwayagaliza empezi omanyi bambi yalina akaloboozi katono. Kati olwalinnya Kadaala ku palamenti awo n'agamba kyemwayagaliza embazi kibuyaga asudde. Amawanga gonna n'agamba nedda ssebo. Amalala gonna. Era okujjako Lule Baganda bokka wano webeekalakaasa awalala wonna waali okay. Kati awo wennyini njagala ndeeta akagambo protest vote mbadde weekalakaasa lwaki kintu ky'ombuziza kinene abantu bakitegedde. Okay, oyinza okwongerako katuwandi Obuganda buli lwe buwagira omuntu ne buvaayo ng'Obuganda. Nze nkubuulira amawanga amalala gonna gamukyawa. Omusajja asoose okuvaayo n'abeera Omuganda neyetengera bwetu n'abeera popular bonna mu Uganda Kyagulanyi. Lwaki? Ekimu ku nsonga emu lwakuba Obuganda ate buganya okumukkiriza oba tebumwogeddeeko bwogezi. Bugendera nnyo. Kati abantu ababe bakyaza for example teddula ku CBS bakyaza. CBS omanyi erina obuzibu bwayo. Baasooka ne bagisalako. Yogenda wabi okukisalako naye tugambe anti bagisuspending that was forcefully. Kati nebeera omanyi we bakusibamuko kati kankikolo bwenti nze kamalirize bwenti ekyo kyatukola bulungi ne bamanya nti tetuwaana muki tetuwaana Muganda tufe ku Kyagulanyi. Ate kale malyayo kikyo forcefully ne babasiba. Forcefully we bagiggala mu 2011 yatwala emyaka egi. True. Nga terina license. Bwoba tolina license bakuggyeko ku UCC oba tolina operating. Kati nikitegeeza paka bwe government we yagamba mbakkiriza mukole. Mbakkiriza mukole kyetutamanya. Ekyasigala management wali kyasigala mukole nga bano babagobye mukole nga tubawadde license baasasula oba ne omanyi gy'oyogera byonna ogenda wala. Nze njagala ojje wano wetuli leero ne babagamba temuwagira omuntu nga zenga Muganda. Kati CBS basooka ne bajja si CBS yokka radio zonna babaninga ennyimba za Kyagulanyi babaninga Kyagulanyi okubata performinga ne babaninga okumukyaza. Kati buli omu amutya n'afuna radio ye gy'ayita social media ye platform ye with social media egoyinga wide and wild. Naye omanyi gye twavudde ekyajjukiro gye twavudde ye Buganda tekoze eki temuembelesi. Kati ebyo byonna bwe biba byabeerawo bayamba Kyagulanyi. Nze nkubuulire tuba kubeera nga Buganda bukola ki busoosowaza Kyagulanyi nga bwe busoosowaza Kabaka mpa kyakulabirako nga bwe busoosowaza Kabaka kubanga oyo ye tumusoosowaza
it's automatic singa Kyagulanyi amawanga amalala tegamwagala. Lwaki abantu bakyawa Buganda okutuuka nsaalwa eri awo gw'oli mu capital city gwe wali olabyeko nga oli agamba nti katugende tuwambe Kagadi era bawamba Kampala kabeere mbalala munene nnyo kati teri ayagala muwamba. Olinga agamba nti embwa okuluma omuntu si mawulire naye omuntu okuluma embwa mawulire. So Buganda obutawaana Bobby emukoze eki emutunze neyitawo kuba kati ekisooka kizeewo kimu abantu batandise okukitegera muli nti kati buli ekigenda ku CBS nga kiri antiani Kyagulanyi yo CBS ekikola kakati bweru ne bagamba Abaganda bano ne batukyayira omwana waffe kati mwana wabali kyava bamuyita Jangolo Nkingirene waffe. Exactly. Eyo era nze njiyita omanyi nze kibi nzijjamu kirungi ekibi sijjamu kiki ate nkulembeze ekibi nga bw'onoogamba Haji ovudde ku stage wumula toddamu kuzannya kogwe nti nze nange nali nkoye stage kanzire mu katabo kange kati ebitabo byange naye Buganda luli nali nange nti okukyogerako nga lwaki otya nati akusooka nali naye Buganda bunantwala butya kubanga ye wange ne strategically Obuganda bukoledde Kyagulanyi kubanga abantu omwana w'omugagga bw'ali entula bagulire naye bw'ali ennyama ate bagamba nti kiki so nze ndi gundi ndi oliri bro namba kababeeraawo omwana baleme muwaana si waabwe mwana wa Uganda si wa Buganda ate tubadde tutufunangayo mwana waki wa Uganda bulijjo nga bagamba ani eno DP y'Abaganda Abakatoliki so abadde bagamba UPC nga batuteekayo ku Protestant naye kasaba ki abalango baalimu okitegeera naye kati ono mwana muki era nze Omuganda dawali nayogerera Kyagulanyi mugamba yongeramu buli lwoyogera kireeta amagaga amalala. Kankubuuza ekintu kyo kikusanyusa Ankole for example Museveni gy'ava okubeera nga yeemu ku bitundu ebyasooka ogendamu ofiisi za Nuupu nti olaba Abanankole bakkiriza opposition party okuteekayo ofiisi yaabwe ekitegeeza nabo baakoowa ki ate kijangeri bbiri ate ekyo kiteekamu mu gundi omuntu yakoowa waliwo omuntu okukoowa naye kati nga nze bwe mbadde nkugamba nti nze mbadde nsirise nga ntya nokyogerako ntya nokyogerako naye waliwo era yajja kugundi ngagamba kati mukkiriza mutya kuzimba ofiisi ekiki kitegeeza eryabwe eriyo abatulyamu olukwe yandikitadde lumu kitegeeza olwo abaagala ki Kyagulanyi bundi yabagamba ebukeddeya eno Kyagulanyi talinayo kalulunaaka ye Nabbanja olwaleero Nabbanja ebyenda bimusuzeemu olowooza gwe nkubuulira ekyo kibadde Muganda ki eyali afunye obuwagizi bwe butyo Yusufu simugerera anti gambye ate nabo naakakizuula wali wano mu Buganda obwa Yusufu Lule abalala bonna kyabanyiiza wanga amala gonna gayiga Kyawalule gwe lunaku 68 zokka naye nga kyekyamulema pressure ate ononyonyola ki bamugemesa pressure yagema wonna nga tebayagala Buganda Omuganda ayitiriza nnyo akajanja gwe akajanja kali wano wakakalabako nze nakalaba
nakalaba bulungi nnyo n'okwekalakasa nekalakasa nga ndi ne Ssenkubuga oyo siasa nga muli bavubuka b'emyaka emeka 2 mpozi oyo si 79 nali ndi mwesitu nemumenya ebiti nabalaba nze nali muto mwamenya ebiti ne mutuula ku mmotoka twagala luleyo Kampala ayi enguudo zonna ne zireeta buli luguudo baluleeta ffenna ne tweyiwa ku City Square. Awo njagala nyongera okubuuliza protest vote bwe banaaba basazeewo abantu ne beekalakaasa ne bagamba nafrize naawe batagba oli nsolo nze ngambye bantu sigambye nze naawe saagala kusooka mu kaduukulu oba gwe weeteeze osookayo ekintu ekyo okwakalakaasa tekitegeeza kusiba oba tobatidde nekirala mwe mwangulwa nnyo okugamba nti bano abasajja bazibu nkubuulire ejjogobe kapala ddala ogituusa awantu emanyiziza omusango eridde ennyama yo n'ogigoba n'ogifunza bwoti egamba kati nkoleki kanneerwaneko kekaseera ekyuka nekoleki kakati bwano tujja ne tugamba nnyo nti abasajja bannange bajja kututta nze ate ku kyendabyeko eno ewa Nabbanja akalulu kati nkawagira kabeerewo abantu bagende balonde bakakuume bakabanje ekigambo ekyo kinnemesezza lwaki buli omu akiyita waggulu okubanja kyeki okubanja anti gwe nga waguze ennyama yo n'omanya bagifumbye era ogiwulidde bagifumbye n'ogisiika n'ogiwulira omusajja yagenda ku busoge naga ne bagoba enkoko ng'awulira nga waali akiraba n'omwana n'agikwata n'agiwulira kyava ayita omwana akutte enkoko omanyi obusoga bakuteeka nga mu lusuku awo ne bakutuuza ne bakwayira bulungi n'obeera eyo n'ayita omwana ndobone maama mukobe ate mukakalali katono kati so bali baali bagenda kutunda nkoko bagulemu ennyama n'otuceere kati batuka okulya nga baleeta ki biri mu kataboko bino bya ddala nga baleeta ettooke waliwo omuceere n'emamba agamba ennyama eno nja kuwulira ng'alina enkoko ye ng'ayita omwana nabakobe baleete iva alowooza lino timba emamba tiinamba enkoko baagikozeeko enkoko yajja kakati kyekyo ne wano okubya ddala ne mugenda ne mukuba akalulu abantu balina essuubi bakubya okusaaga ate lino essuubi liri wala bakabanje batya anti oyimirira n'okalinda ne bakabala ddala n'olaba nti kati kangeza akalulu kekaawa akasooka yeri kyaddondo ki kyaddondo east gundi gye yeesimba Kyagulanyi gye yasooka okubeera okimanyi nti gundi zonna polling station zonna yaziwangula zonna anti awo watono anti nzija jangu kati ojja kugeza kati nga bukeere nga tulinda results kuba kati oba obanja olinda results nga osoma nti abadde wakubiri lwaki sikubanja era okyakiyise waggulu ekigambo kubanja ogenda kubanja kalwanira manja ni kalwanira kyekyo kyobwedda kyenjagala haji baba bakusiba ebyo byahaji byayogedde abyogedde nga ye ate ekirala nze mbimukemyemu ate ekirala nze njagala okugamba buli lwomwogera bwe mutyo muba mufudde Museveni omutemu
kituufu buli ayogera bw'atyo gwe mubi nze gwe bandese nze waliwo ajja n'agira buno nti bakutwalira mu drone ki obanja drone ki mugamba kati emyaka gyange otwale mu drone ofuge nnyo bulungi teweetaaga nagenda nakutwalira ku mpingo nti newokuba oluggi olwo osanga ndi mufu kipuresa kyenkubi nti bankimi ekyenkubi so nze sigira nnyo siwagira muntu ayogera bw'atyo ayogera bw'atyo ate nze yalako Museveni ng'ali mu nsiko Kolora Nadduli bw'aba ayogera kati ng'ali free byonna biteekawo nga bwekiri omwana we afudde ate kati kiki nange munkime bwalinga embwa giyitambwa simwa so yeyo embeera nze abaganda abantu babanja akalulu kaabwe nze abantu babanja akalulu kaabwe n'obuganda obutawagiraani nze it's a blessing njo buli lwoganda wano omuganda okuwagira ng'abalala bagamba kituufu mugenda mu palamenti olabe buganda kyewagira olabe ekyemwanyi kati olina kyewayogeddeko ekya university university institution eyo being very small erina influence nyingi it's not small kugamba gwanti yogera small muspeya n'abaana bagirimu right now okimanyi nti ne basindikayo abaana balina ga ntusindika kwota nti abejini bagende bwe batya which means it represents the whole of Uganda. Tubabale baberenga mitwalo ena giwera tobalira tebalina batono nnyo ne influence yaabwe awo wenzija ku influence gye balina would you ekisooka oyinza okuwa Kyagulanyi ekifaananyi n'omugamba nti bwe kiba kyekyo genda okuyegeko Makerere, that is 1. 2 bw'ababa abakuyeze ne bakkiriza ne bagamba nti atubanja kalulu ne bagamba tutandise naffe ffe tubanja akalulu mutuufu gy'olaze sitegeera sinakutegeera ati toninze kumalayo bw'etandika okubanja akalulu eyinza okuinfluencinga Uganda mu kubanja akalulu oba buli omu abanje lulwe ekisooka kimu gw'okitutenga agamba nti bonna abo bava mu balondera awo ngamba bagende ewaabwe bakabanjizewa Makerere abalonderawo batono okiwulira olwo bagira waabwe okubanja kati gwe kitwale bwe kiti tukola kubanja bw'osinga obanja omuntu esente zo nga tazikuwa okola ki oba bw'obanja mulwaddewo gwe batuteyo mu ddwaliro ng'ali bulungi ne bakubikira ng'afudde kito kikola sente zoboogera okubanja kiri mu sente toyinza kubanja mu ddwaliro mulwadde sebo omukyala ng'akuzaddemu omwana n'ajja n'agamba mumpe omwana wange ekyo ekikola kimu sente zennyini ze babanja ezo sente ze babanja kati abantu babanje sente ababanja akalulu kalwe kigambo kubanja kitegeeza kubanja kalulu oli bwagana okuwa sente z'okola ki ninze gwe kyogere anti mbuuza gwe ate ze gwe mbuuza ate gwe nze bw'abanja twerimbika ne tugenda mu kooti bwe tulemererwa kisinziira bw'okutte tuyinza okusigala okwekuba ono yakola bw'ati yafuna sente oli naziraba ng'afunye ki sente tuzitwale nti naye nga gwe obona ofuna sente zirina nga naye nze nkubanja netugwa mu babbi nga sente zo siizo okola ki lwaki ozimpeera wano zizo sooka obeere ne sente zange akirafu twala sente zizo agamba haji twala sente sooka ojja zimpeere toddamu okumanya sente haji sente ababbi ne bakola ki ne bazitwala kuva bazitwala kugwe
oddamu okumanja onzija nengaji gwe wakola kana akantu kaali kazannyoko ekyo nkubuulire abantu ku luno bajja kubanja akalulu ate mbawagira babanja akalulu kaabwe nkubuulire abantu babadde babba akalulu ne batambula ne bagenda tuvula banzi palamenti waliwo akalulu kenasembayo okulaba nga babuyiyeeyiye babulese naawe yali awangudde naye kagenda okuvaayo electoral commission ngaawo bwe baayiye bagambye Museveni awanguddewo kati ebyo byonna byonna nze kyagala abantu bakuuma akalulu ako kabalwe tusooke tumanye nti buli polling station yonna gundi awangudde ati anti wuliriza gundi kati bituuke ku ttale ewaawo byabakamu asome ebirala kusoma ebirala kati awo kwe kubanja atubuulire sente endala gye zaagudde NBS eyo giraba nga ekyalikamu okyawo yakola ttale senta yaayo ngijjukira tebyagireetera ebizibu tegagimyuka kati bantu ba Uganda boleetera ebizibu so gondi mukulu Alex mukulu yabadde akyogera namulabye kugonenga yogera mmwe abayogera mutyo gwotiisa abantu gwe otiisa abantu tebannamawulire basinza okikola anti munnamawulire bw'oba osoma ebyamawulire obeeranga waya gye bayita Newton live bw'ogikwatako gakubirawo Newton bw'ogikwatako olw'okuba eba ekola emirimu gyombi ezzaayo n'okuleeta Buganda badde gakkuba oteeka okubeera Newton naye kati gwe toli Newton olabire wa anti buli lwengezaako okuluŋŋamya nti kino kyekigenga nti ng'otiisa sitiisa totiisa munnansi agambye bangi akaluluku munnansi bangi akaluluku baba naawe basiba bo ate ekyo kyoyogedde kyekigambye tokola ki totiisa bwe lwaki okiteekawo buteesi nti bajja kusiba kakati twagamba okimanyi mu October awo October mu June awo nga buli omu agamba kana akalu abantu bagenda kufa bakafa bameka tewannaba obuta kampeni nze guntavuddeyo nga tebyafudde anti Museveni yakikubamu yekuba mu mutima n'agamba nti ye kennyini yekuba mu mutima yeyata abaluli ati lwa bagambye tabakkiriza gavumenti kiri bwe kiti gavumenti ebeera n'abantu baayo naye mu gavumenti omubeeramu n'agitwala ye president baba abantu babiri battibwa bagamba gavumenti etegeeza Museveni awo kimaze awo naba okumaawo okimaze ekyogera kyemadde njagala nti ye yabatta nti ani yabatta Museveni anti ye mukulu wa gavumenti commander in chief naga balabi be extreme TV TV olaba akalulu katambula bulungi ne Uganda eyenkya genda okujjako kye bakola mu kimu ne bagamba kati va ku main debbali n'omunaala genda maaso kakati bwadde ebbali ate gyasanga ki ne Henry Maganda gabula atudde Matiya ne Henry Maganda kyowoola otudde genda maaso yoyo by the way bannange tugenda kubeera nekyowoola otudde ku programu eddako programu eddako tugenda kubeera n'entebeezi owulire omwana w'omusoga kyakwa kakati yembeera eyo nze ngira President Museveni akkiriza akalulu katambule ki mu mirembe ekitegeeza tubeere b'amazima akkiriza buli obutabanguko yabadde abufuweringa ate kuno bwabuganyi bubaddewo kati anti tumulindawa abbekalu kakwata wali nze nkubuulira abantu bagumye ku kalulu ku luno teri nsiko bino byokugenda mu nsiko nti kulwana bayeekera babeera bayimiridde awo modani bayeekera
Kuma Kalulu. Wali obaddeko nga basala ente ne bagamba kuuma oyo oyo mukinjaji oyo amanyi okubba nnyama. Amanyi nanyumirwa nnyo omweso. Naye kati ng'omweso ogunyuma ennyo guli katwe. Zimu oyo ng'awagira omweso ate ye nga tazannya nnyo naye ng'abeera emabega w'omuntu. Kuba naye ebigambo byokka bikuleetera okulwana. Naye ngizigamanyo ate ng'ogwabwe oli asiba mitwalo 5 miliyoni nibo biiraawo ansibidde ku ono miliyoni ogwo nguguze bwe vaawo bannaye biri nga binnyumira. Era mukyabikoleeyo mutubuulireko. Gyegirya wali abasanya emyeso gye bali abazanya naye ng'omweso gw'ekatwe gunyuma. Kakati kyegambye ekyo abantu kutuula ku kabala bali wali kamaze. Saagala kutiisa naye banteekamu okutiisa nze. Bannayuganda ffenna bateekamu okutya. Kiringa bw'owulira eddiini yakuteekamu ojjagala. Kiringa nali njogera ne Jacob Omutuuze naŋŋamba yandaga mu ofiisi ye alina Bible n'abeera ne Quran gundi yagimuwa ani the late ani ono yasooka okubuulirira Ewandegeya. Atabikiriza. Yanno omukyala mu KCCA. Yani Hajani. Muzaata. Seeka Muzaata. Mungu amusaasire byamu. N'agamba eno Muzaata ye yagimpa. Eno gundi yagimpa ono omulokole. N'agamba naye bw'otunuulira kino ng'oyagala okukakasa nti Quran eno erina amaanyi giyuzeemu olupapula olukole ky'oyagala ojja kuwulira. Eddiini bw'ebejja baagituteerawo either tuluŋŋamya oba tukozesa nsobi. Ekimu ku ebyo kutuluŋŋamya tuleme kubeera bakyamu oba ogiteekawo ne bakutiisa nti bw'okola kino kivaamu kino nakyo weekiri. Obufuzi bw'obutunuulira. Ndi mu Uganda mwensinze okuwangaala emyaka emingi wadde ntambuddeko nendi mu Uganda mwensinze okuwangaala. Bwe bakuba munne emiggo ne bamuyingiza drone. Waliwo omusajja wiiki eno baamulaga alabika yali Toole eyo oba Bunyoro. Namukwata ne bamuyingiza emmotoka. Nakifuba ne basajja ne basooka ne beejanga tolina gy'omuzza boogera Lunyoro Toole. Bwe yagira oli n'afulumayo. Najja emundu ye n'agikookinga pisito ye. Buli omu yasirika. Okiraba ndowooza amazima amatuufu gaali nti kye baali bakola kyali kikyamu. Tolina gy'omutwala. Naye olw'okuba bakutaddemu okutya nti n'omala oyogera nkuyisaamu. Wali obaddeko ng'olina baba ndowooza. Kankitwale nga naawe wali. Nze mukulu waffe. Gwe mukulu. Mu ssomero mu wali nga mulimu ow'ekyo. Ebyo byonna by'oyogera. Nze nakulira Bombo. Nekikufuula ki? Barracks eringa eri wali. Mechanized regiment eyo. Mechanized regiment Bombo. Nkubuulire nga lwe baba bakola drills oba lwe babulesa ebyokulwanyisa oyinza okugamba bannange Amini alivaako. Abagondere baalumba Abayisirayiri ne batwala ki? Abantu baabwe. Ne batwala abantu baabwe. Omanyi Amini teyali mu Uganda webajjira. Webawambira Ntebe. Yali atutte Azizayo wa chairman wa OAU wa Mauritius. Kakati ne bawamba n'akomawo. Baakulumulula ebyokulwanyisa okuva mu Bombo Barracks ne byolekera Ntebe. Kati ng'oyinza n'okutya n'ogamba
oba bagenda bakola kiyizirayiri nebalinga batuze dda bali nakupate zikola ki zikulisaayo bantu baabwe kati ebyo byonna byoyogera bituuka ku nkomerero abaana ng'olina miliyoni y'abaana abalenzi abo balaba bonna bali unemployed tebalinayo ssuubi lyonna yakufuna mirimu bali awo essuubi lye balina kati era kyova olaba nti Mungu ate bw'asaasira Kyagulanyi n'amala awamba si kuwamba n'amala awangula akalulu kano ajja kuba n'obuzibu buki bungi okiraba bungi ate mba Museveni nange sandikabbi nti yagambye kagenda kubeera kafeero nzike Kigalo. Byonna ati kati ebyo byonna biri mu kubba biri mu kubba kubanga abantu bangi abatajja kuba mu register abatajja ekikundi ekyo kibijja okugaana twali tukirabyeko kawobeera wano ewaffe wennondera ng'oli ekinku mu kigaana nga yaze nakifu kati walabyewo kino bambi bannyonnyodde kati okimanyi twakoze kuno ennangamuntu zino empya naye bawandiisa n'akaana ke baziiza eggulu kalina okufuna ennangamuntu kalina ekinkumu ate waliwo atalina kinkumu mu tewali gavumenti atalina buli omwana bonna bakozesa eriiso naki n'ekigalo n'akaana ke bakazaala kati akaakaana oyinza okwesa nga kalondedde eggulu Museveni agenda kufuna obululu bungi abaana b'amasomero kati ebyo byegambye byebyo ebyokutunuulira byebyo ebyokutunuulira naye nze mba kuba ye ebyo byebikugira emundu gwe gwalowooza emundu eneetuvuga kutuuka ddi beize ziri zegambye ezaali egini naye omusajja bamufulumya nakatuusa gwegamba Amini eyalina ebyokulwanyisa ebyo byonna bamufulumya nakatuusa kekaki katuusa ye sabasabu katuusa nundu yabalasa long range gibamukubisa si mundu yakiki mbi nnyo mbuzi bagituma na sabasaba nga olinda ogamba yarabbi wanyumiza amasasi bwe galinga gafu so bino byonna nze kyengumya abantu kimu tugende okuba akaluluko beerawo kakuume ate era bakabale ng'okola ki ng'owulira ng'olaba kati protest kyonna ekiba kizza ekikyamu nti nedda oyo gwe mubaze si wa kitundu kyamu ebikolebwa bikyamu abazaawaliza abantu batakola ekyo olowooza Museveni ng'awanguddwa ayinza okutwa entebe mu kusinziira bw'olaba agamba nkyalina amafuta gange nakagatandika okugasima n'agamba omwaka ogujja kino kigenda kukolebwa wano tujja kuba bwe tuti alaga ebintu nti gyali alinga nannyini essomero olaba ne Paulo Biya akyaganye Paulo Biya owa Cameroon bakamuuze naye akyaganya agamba bafulumiza ebisoose preliminary results ng'ali maaso naye nabino naye bwe mugaana kiri ku bantu mmwe bwebaba temulwanye abantu bwe baba tebakoze eki tebaprotestinze bekulwana okuba tebaprotestinze era ne baba n'akabba mujja kuddayo mwebake kyova abantu bali naddala saidi ya movement ne bana abalwanira ennyo kaadi z'okugenda mu palamenti bamanyi bajja kuddayo bali naye ne beerabira nti ate kundi bw'aba akaludde eyo palamenti ajja gisala bantu bangi gavumenti yinona ssente empitirivu RDC deputy RDC kyokka abasomesa bali waka batudde tebasomesa nga gwanga kiringa oli omusogo oyo nabwisa yagamba twakyona bakyona nti enkoko bw'ogigira
bagimanuula yachona ngekaaba nga bwagimanyula bwatu nenkaddamu yagimanyula nze nagitaako ko nagimanyako nange neyita nebula kiki eba eswala bulumi kiki kati Uganda batumaanya bwati nebula ne batumaana twalingira bulingire kikaseera tuleme kudduka nga tudda mu nsiko tudduke nga tudda ku makubo kumanya omubojja atere nze bimanya abasajja abakulu abavaayo babuulire abaana nze omanya atugamba nti abagondi batiitiisi ekyo bakijjemu Abaganda bakyawa omulembe gw'Obote n'ebyaliwo byonna ne bakyawa Omuganda ne bamutira wali omwana we ye n'akola ki n'asonga mbeere kyekyali eruweero anti nyingize ndi weeruweero wadde ndi mweno ku Kyaddondo naye ndi weeruweero ne babattira famire yonna neggwawo kati nkyakola kiwa wajjiwa omusajja babiri omu yali wa UPC nga ba UPC omuchairman omulala mobilizer Sali yali chairman mobilizer yali Burhan ne bagende wa Burhan bagende wa Sali ne bamutwala wa Burhan konkona ne babattirawo ng'abaana babe balaba ngabani ababatta abayiikira mulimu mwali Fedemu movement Fedemu UFM bebali awo bitundu awo Lugo Namulonge Kikyawo waffe wonna Kabongi nga baseeseetuka paka ene waffe Kasaayi kati ate emisana gundi neeyikya UNLA ye gavumenti ya Obote neeyira ekyalo kyonna nze kati abaana kikuba kyesiyagala mundu nsikyagala kubanga emundu tonyumya esasi teriyimirira awo naga nerirowoozamu afudde tanyumya okitegeera naye gwe bavumye omwana n'ogamba abaana banvuma so nze era oli wadde nakondemi abaana ne bakuvuma abaana bakola bweti tebamanyi bantu bakulu kati ye mundu yakakati eyo ndaba njagala onkubireyo ekifaananyi ondage Museveni n'asalawo tukitwale wali wootayagala kuwulira Museveni amaze okuwangula ne percentage eyinza obutaba nnene naye ng'awangudde kuba ye mu kwogera kwagamba babba n'akalulu ekyaddondo Museveni amaze okuwangula olumala okuwangula n'agamba nti mbikooye kampe ku mwana wange would you support that nzikiriza n'akamu lwaki lavaaho kati n'agamba mugereki ate ye yatulondera ffe tulonze ye ffe tulonze ye ate atuwa mwana nedda ssebo tokikirizaganya nakyo ye tatulondera bw'aba ayagala agende kati omwana wa naye yesimbyewo tumulonze bamulonze nze sisobola mulonda ndijamu namwe abalala mumuganya omulonda kale kale abasigadde bamulonze era atuwangudde nga atukyona egyetaano nakyo ng'atumaana abalabi ba Extreme TV abalabi ba Uganda ey'enkya buli kyenjogera njagala okitekeke njagala haje ebigambo bino byakozesa biri light nebirina richness buli kigambo kyayogera genda mu kyo ogende n'embabega waakyo ng'akyogera mumanye kiteekeko
ekifaananyi okisiige. Bwagamba protest vote kitegeeza ki? Nange bwe nkugamba Uganda ey'enkya kitegeeza ki? Uganda ey'enkya kitegeeza ebinaabaawo enkya obyetegekedde. Uganda ey'enkya ogwo mukutu. Ate akagambo obyetegekedde kakyuseemu. Omanyi okukuba kutiisa era ebinaabaawo enkya obyetegekedde. Tukulidde mu kutiisibwa ge mazima. Tukulidde mu kutiisibwa. Kakati gwerekeraawo. Nabali bajja kulekeraawo. Lekeraawo. Abaana bano nze nkubudde omulembe guno. Kubanga manya omusajja nti ageze generations ezi. Generations nnya. Kakati omanya nti ate emyaka 4 olwo generation eyeba mpya ate enkulu empya. Naye nkirowoozaako nti n'abaana bonna abali active mu magye ne bodyguard bonna ngo babaliddeko. Okimanya abaasooka wandiba tewakyali bonna abaasooka omukuuma ne ku bakadooga abaasooka omukuuma bonna baava. Tunuulira Jjukira yali ng'emabega bamuyita Kavuma. Kati si Meja General Kavuma nga mweru. Abo oli omugenzi Sserwanga yeetaliwo naye abo bonna basajja bakulu Meja General Masiko. Nze Masiko yali commandant wa school ey'Ekyankwanzi Single Military Training School. Nze we nakolera obwakada kati naye Meja General Masiko bapotere bo baafa Burundi. So gwe ekikundi kyatu kinene nnyo tufiriza omulembe mulamba nga guli static yawo. So nedda gundi sibako ebibyo genda nedda Kagolo nkubuli ye nedda. Nze ndi munnamawulire nina kuwuliriza okusinga sibeera n'opiniyoni yange. Awo teeka okuba nayo naawe munda gwate obwamawulire singa kati toli wala nnyo nayo nomwamawulire ng'oli wala nnyo. Naye naye olina omanyi nsonyiwa naye kino kifaana abakyala bano otuyomba nabo. Waliwo lwagamba nti singa sajja nakusanga oli otya ng'alinga agamba nti wandibadde awo. Nga bwe yakusanga ng'oli mu luumu emu wali tonnaba kuwandiika na butabo. N'amazima gundi akitutusisaako. Museveni alimba nnyo. Nze nayogera nga lulinga nga kale muwe ekitiibwa. Naye ekitiibwa yekiye asigaza kya pulezidenti. N'ekyobuvuzi omulungi. Ekyobuntu bulamu. Ekyobuntu bulamu tekirimu. Asigaza kyabo pulezidenti mutya yalagira Bank of Uganda ekole ekintu n'ekikolerawo. Saagala baana bange balabe ku bye nnalaba kyekinyiiza okutuuka ku kiriko ekyo. Saagala balabe ku bye nnalaba. Emirembe egyo twalaba emirembe egyo okuva ku Amini jangu ng'osembera Obote genda ng'osembera Tito Okero Lutwa. Nze gundi yayingira 86 nga nyingira university. Kubanga by then twatukola ebibuuzo nga tubikola mu March. We yayingirira. Era March era ayingira naffe tukola ebibuuzo. Omusajja amanya Muchege yatuweereza pepa nga yagikoze yagiweereza amasomero gonna. Omusajja gwe bayita headmaster wange baali bamuyita Sagula Marwa Wairaka College yesoma pepa eyo. Nempuliranga omukwano gwenfunye mu movement muka. Yali NRA. Yali NRA. Ngeri NRA mu NRA. Nga movement ne ame. The political wound was NRM. Ate military nga NRA. Ne amaya Muchege yakola pepe. Resistance. Erimu ku resistinga. Twalina mu musomesa nga mutamu wani munyakwa yafana okufa bambi Wairaka eyo naye nga muyeekera
ate nange nga neeyisayisaamu ng'omuyeekerayeekera kati kuveerawo nze nabajjako akati nga kalinga pisto katambuliza naye kankubyako emigaawo kukonde omanyi kati awali post office Equatoria ogiraba naye wamanga awo waliwo post office ekizimbe ekyo akabulwawo waliwo n'omulongooti kati waliwo omulongooti waliwo ndowooza omulongooti ku Equatoria kwennyini naye bw'osala gundi eyo ng'oddako Bativada kati awo awali endongo ennyo obeerawo nnyo ebyuma ku Sabrinas kyagenda wala kati TFC yogiraba ne Equatoria gundi eyo giraba TA omanya gundi cross naye awo wewaali waliwo post office so kati wabeerawo nnyo ebyuma kati awo wabeerangawo nnyo disiko ekizibwa ojja n'obutiibu ojja n'akateekano otuula oti wepankapanka weefuula munyeekera awo akabi toli muyeekera nga olinga naawe omusirikale ow'amaanyi naye ebisajja byangoberera nga bimaze okulaba wano wazimbye abaana abakyoli ne bangoberera ne banzingirizaako mu toilet kujjayo nga kati omaye okuba omuntu nga naye omujooga genda ne bankuba naye nga zinnumira ddala kati kale ne bakatwala byali bisirikale byo walinga omuntu ojooga buli woyagadde ojooga kati bwobalaba nga bajooga lwaki kikulu kati ebyo saagala baana bange babiyitemu abaana ebiseera ebyo balepinganga abaana nze nina abaana bawala kati mpulira omwana wange bamulepinze feedback ne bwe mpulira ow'omulala nga tuwumbawumba haji njagala abantu bano obaweeyo mmanyi obagumiza mbagumiza mba encouraginga si kubagumya manyi nezi encouragement si kugumya omanyi okugumya obanga agumya omuntu omanye nti ate omugube genda nga bajja mukuba ate gwofubutuke naye okola otya omuguma alumbe mugenda omufubutuka nti sibagumya nze nkola ki I encourage you people mukuuma akalulu nga bwe twewaddeyo tulina okugenda ku votinga for the sake of ki buli myaka 5 tukola ki abamu babadde bagamba tebaagala kulonda abaki waliwo omukwano gwange yangambye yeetayagala bangi abakirina n'ekyo naye tuleme kuggwa mu maanyi tukuba akalulu kati tugende tubeerewo tukaire abaana baffe bano kyembagalako kimu kabeere bwe bakola nti bagenda kukabbira muki nkugera okwo omanyi kaveeri gundi kaveeri ne katuuka ku ttale sente katuuka sente wakalangira ne bafulumyamu ki ekirala awo twagalira the resistance ng'eyagundi gye yakola eya Museveni kati tugenda mu resistance ya mundu resistance ebiraawo bakama ate kukubira ku pressure simanyi byabakama pressure alangirira ako akazi nga bwe kazi aleme kulangira ani anaabeerayo anaayimirirawo ebyo byonna bisuubire naye abaana mbeesiga bafutu soja bonna kyova olaba bino ebyokutugamba bino ababo bakkiriza bagendeyo abaki abaana abange abawala kyonna kyekiri basigala baana bonna bagende yogera n'abange anti kiri bwe kiti kyesiyagala kuyiwa ki musaayi ne President Museveni akimanyi tajja kuleeta mundu kukuba bantu ate we have to sacrifice Alex nga yagambye sacrificing si ku sacrificing nga tugenda kuteekayo ombuzi ffe nyini ffe tulina okukola ki
okugenda okutegeera si kwesa ddaaka kugenda you sacrifice that effort tutekemu effort bw'aba gyeyo emundu akube gwe bwoba gwogenze Allahu ya'lam Allahu akbar sikulimba tetujja kubeera tuti paka nange haji tumalire wano programu gyogenda obusungu bungi mbadde n'obuzibu ewaffe ne bwolaba nnina obusungu ewaffe eyo twajja netusalawo eka netulima emmwanyi tulimira ekika kyonna n'olimira ekika kyonna anti oli jjajjaffe yatuleka family land netusobola okukonvisigawo naffe abalala ne baleeta ssente netulima ki emmwanyi kumbe kuliko ate abamu abaagala kolaki kutunda naye omanyi omu okujja najja ne tractor n'alimako ekitundu omwanyi n'azireka ku ttaka emmwanyi n'azisiba bw'oyo omukola ki n'azisiba n'azirima odido mbuulira kye wakola ng'ogamba kye nakoze kati tugende kale aje wakoze eki tugende ali mu protest vote alino kalina okuumwa kalina okubanjibwa abaana abo noyo yatemye ettaka mwamukubye emigo tubaencouraging abaana bakuume ki tomutiisatiisa kumugamba gwe ndolo nejja kukima bawayiswa gye bali wayiswa akyali bagonji gye bali bani Edi Mutwe n'abalala Besigye tubakole ki Obedi mukwano gwange oyo naye ali mabega wa mutayo naye bannaye Museveni muzibu kati yaddiddemu nnyina gwe yawadde owayigigi wabeera gwe okola otya Haji osikanga bwensika olaba naawe bigambo olutyo bikulema tebindemye osikanga bwensika kati bwomala ogaleeredda nga bw'osaasira iseka wange akajagala buli lunaku lwaki tojja kunkyajako seka kamulegira nange Obedi neiba wange eyoma neiba ogwati twemanyi neyabuuza Kagolo nga tajja kundabako munange ajo Obedi sikukyawa naye atakulaba mwala agenda kusangako busange agenda kusangako bajja munyumiza ebintu bino binaba binyumya kwano gwange era buli waji musajja mulungi by the way motoka yagikanyikirawo naye oyo yalina kejenge gurupu kejenge gurupu ngali ku mulembe gwa bote nga mukwano nnyo gw'abavubuka abakyoli yoketa jenoketa mugenzi kati nobina n'abalala obina okero waliwo mulalani naye nga bakwano nnyo be omanyi eri samba omupiira oyo yaŋŋamba natunula Museveni bwe nti maaso nga bwe nkutunuulira gwe sikwagala era sirikwagala sajja alina omutima ne bwe bamusibako naye ne bwe bamusibye ate bamusibako ne bamusibye mulemerako abalabi ba Extreme TV era abalabi ba Omunaala bino ebyogerebwa si byaffe nga Omunaala Uganda Eyenkya Extreme TV yano Maganda nammwe gwe omulanzi ayagala okulanga naffe jangu tukolagane ffenna jangu otubuulire biki byokola tujja kukolera obulango bwo tubuteekeyo era tupushinge. It is all about numbers. Tetuli bayeekera ne tuli balanzi. Haji oli mulanzi oba oli muyeekera byonna ekifi ekiriwo kimu nti bw'oyogere omanyi ekibi ekiriwo kimu kwe ku defininga obuyeekera olowooza nnyo buyekera olowooza nnyo omuntu agenda kukya kibuga nedda Haji senga wali osibiddwako mashallah Mungu yankusaba ntaase komera
Lwaki oyogera ebigambo ebinaakusibya? Mwe kati gwe gwalanga ekkomera. Nze bansibako. Anti gw'oliranga. Diini yankwasa ne bansiba ebireebi. Nze munnange akwatasasidde era musaba angire ekkomera eryo tulyagaliza munno ate era omuntu alikwagaliza. Nze wange era oyo yalimye bampaka ebbaluwa mbu nkwesa ekyapa. Naye jjajja ekiteresa kitange n'akimpa. Bo ne bagenda ne bampatiza ebbaluwa nti ekuyita kuki okonsirinze ekyapa. Naye alhamdulillah bali balaba bulabi nti naye kati musango ki ogubaawo okutereka ate yakoze musango ki tebasobola kusiba kati ye yakoze omusango. Banaye munyambe temukwata Haji wange ono ayogera bwogezi. Sagala n'ekyo kyogere. Omanye omwana omuto tomugaananga kusumulula leediyo oba kukwata ku kintu. Muleka akikwate bw'aba kigenda kumukufisa amasannyalaze mugamba tokola ki awo kuba kumu n'okkuba. Kati oyagala nkole owulira muyigirize nti bwe bakukima nze omu kubasookayo tebasobola. Singa nze bantwala dda, singa Alex mukulu bamutwala dda, singa nani omulala kubanga twogera tewali kikukwesa bw'oba olabako. Nze kitange teyeetabako mubuyeekera n'omundi n'oku. Naye teyadduka obuyeekera nga yamaliriza bamugambye muyeekera. Muzabagambye muyeekera okole ki? Naye ate nze abukolera ddala kyeri. Ate obuyeekera oba weekweka naye nze njogedde kyeri nakoowa. Ate neyinkalikinga abaana. Oba ku Lwamiini. Ate ku Lwamiini kati kyekirungi ekiri ku Museveni akukkiriza okwogera. Bwe bakubize ne bakubamu emiggo naye tebajja kunkuba. Gwate onookubawa akwasira. Okubawa myaka gino gikubawa. Mugamba Haji toddamu kwogera bintu ebyo. Bwewakka tewayimuka. Banange mubadde balabi balungi. Haji muwandiisi wa butabo. Haji Dr. Ashraf Simwogerere muwandiisi wa butabo. Nakawandiika ebitabo 36. Yakawandiika ebitabo biibyo. Njagala akaseera kenkusigazaayo nga tozizza mu byabufuzi. Njagala okuba omulanga abantu bamanyi Haji Ashraf n'obutabo bwe babusanga enamba yo. Ekisooka kimu kantandike na namba. Enamba eri 0756 12 65 nkaaga mu ttaano 15 15. Eyo simu bw'ogigira eri ne ku WhatsApp. Bw'oba oyagala nina emikutu ebiri egya WhatsApp. Emikutu egyo buli lunaku nteekako echapter. Chapter eyo mba ngwasitole paka lwetuuka gyetuuse. Nga ojo nakitandika okubira ddala mu COVID 2021. Zezo 2021 2019 awo bwentyo nenzija paka kati mpandiika buli lunaku akawungeezi mpumulamu weekend yokka. Njagala kuleka owandiika ebintu. So mpandiika ebitabo ebyo bwe mmala nekikompaire nga nekolamu ekitabo nga kinene. Mbagambe nti chapter yange ebeeramu ennyukuta wakati w'15 n'akakaaga. Ate nga akatabo kange akasingayo obutono ka chapters 32 okulala bwonna bwe butyo. Kati bwe mmala enkompairinga nekolamu ekitabo. Kitabo wange bw'ogenda ku gundi eyo WhatsApp nompeereza oba n'okuba essimu eyo ojja kuba okola ki ofuna bulungi. Kati WhatsApp sezabiri zegambye emu giyita ordinary yaba abaagala okukomentinga abo bansasula omutwalo gumu kitundu buli mwezi. Kakati ne si ntono kale kubanga bwe babeera abo ng'omutwalo gumu ezo sente ziba zikumala. Kati neebeerayo endala naye nga ntini ku kyenkola. Kakati neebeerayo awalala yo VVIP abo tebaagala comments. Bo baagala kusoma busomi. Tebaagala kwerabisa ate awo okoze oti ya mitwalo 2.
ng'obeerako buli lunaku. Nakitononya VIP emitwalo ena bazigula naye tujja kutuukayo naye ngaabwentu bwendi bw'oba oyagala awalala kusoma ebitabo ebyo Amazon bw'ogenda ku Amazon kwebiri eri Hajj Ashraf Simwogere Kindle very soon nja kubanga Simwogerere Simwogerere Ashraf Kindle Gwena bw'ogenda wali ku Google n'oteekamu ekyo Kindle bajja kukuleetera obutabo obwo ku Amazon. Naye oteekwa okuba nga olina visa card awo kubanga basasula mu $, ate osasula kuli nimakugulira akatabo ko n'otandika okukola ki? N'otandika okusoma kyere. Very soon tugenda kuba tubawa podcast ng'otula butuuzi obw'emmotoka naddala abali mu diaspora abo abavuga emmotoka oli bize oli mu factory n'owulira olugero akatabo konna okuva e London paka Stratford mu nnimi ez'enjawulo omuli mujja kubeera mu English mujja kubeera mu German, Russian, Indian, Arabic anti munaye otaddemu ssente AI yekuwa awo wannakasa oluzungu olubanga luwedde. Inshallah tujja kutuukayo yonna. Tusaba mumpagire ate mwogere n'emikutu gino Mungu abasolemu ekisinga okulwa ekirungi ate mubeerewo omwaka guno n'ogujja mulabe ku baana bammwe n'abaana b'abaana bammwe babalabeko inshallah baleme mukuuma akalulu bakakole ki bakakube bakakuume kwe kulonda bakabale nga balaba bakabanje nga balaba ate muleme ebisigadde muleme kutya temutya twajjamu ekyo ekyokutya kati ate nze kyengamba tewali kutya gwe wakolako ku mmundu wakolako kadede omanye emmundu essasi bwe lifuluma gwe wali olirabyeko obulira pa nituliraba bwe ligenda olaba gwe likubye njoba mukubye amasasi Bw'oba wali olabye ku mmundu omanyi bwe liyita era babakolya abantu olaba oli akola bukozi bw'ati n'otemya omanyi oluyi bwe luluma bwalukuba mu maaso. Tugendesa kusaala soleeto ze baddange nga tubaleke mubeere bulungi kambagalize mwabagala okulanga naffe mujje mulange naffe mukuume abaana bammwe n'abaana bammwe babakuume abaana balabe ku baana b'abaana bammwe n'abaana b'abaana bammwe babalabeko mubeere bulungi mweraba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uganda Yancha.